Newspark channel kolinga bulijja mawulire mangi getukuletedde omwaka nga gugwako munanga ate ebintu byongedde okutabuka. Tutandikidde wa mama wa Dr. Jose Chameleone ono no bavuddeyo ne bamwabya bavuddeyo ne bamutabukira bavuddeyo omunange ne bamulangira nti talina mpisa era nga munange mbwona asusse okuba nti naatulugunya Muzeeyi Mayanja oba taata wa Jose Chameleone mbu munange mu makago oyinza okugamba nti mama wa Jose Chameleone ye musajja mbu wayogera tewali kiddibwamu katukuwa akatambi kano Manja byagumidde manje banga ne bamaze mama wa Chameleone yayogera eka mawulire yavayo Muzeeyi Mayanja alomero nategeredde nti ba mama abamu oyagala okumanya obufumbo bwa Muzeeyi Mayanja waliwo aka audio nja kanoonyamo akayizizana Mama wa Chameleone ng'avuma mwami Mayanja oba mwakawulira akakazi kalina episembi yamulala wano we baaleetera Clever gye waka walaba engeri gye yali ayogeramu nga Mayanja ayogera naye nga yakulaga yikamala byonna nange namutyamu nange awo namutyamu ng'alaga yikamala byonna wano waliwo aka audio akaaliikinga mama wa Chameleone ng'avuma bbaawe amale amugambe afunika house girl embuto wama nawulira kugundi yako ntonotono saagi omwana yakutulira oluyimba insiria yekuluma mukeerabidde tetwakawulira asidi muli bantu olina omanya nti ne Mayanja bandi atudde ku nkato tukyali munange ewa mama wa Dr. Jose Chameleone ebintu byongedde okutabuka aba avuddeyo nalyoka agamba nti nno mwena abamunenya olw'ebigambo bye yayogera ku bajjajjaabe munange mumunenyeza bwereere waaba wakujjayo butambi nakubabuulira biki bajjajjaabe be bazenga boogera si ku ye yekka wabula ne ku baganda be ate era ne ku taata we munange mujja kubeera ng'ate mugwawo ekigo akatambi ke kano. I wish you guys just wait for the YouTube video. You guys will be shocked the things that my own family, my own grandparents have said about me, and said about my siblings, and said about my own dad that I watched with my own eyes and heard with my own ears. You'll be shocked. And then people I just want to wake up and say, respect your grandparents. What does that say about me if I respect my grandparents? We're all the same. God put everybody on this earth the same. We have the same blood running through our veins. We have the same hair, same teeth, same lips. We all sit on the toilet. We all shower. We all cry. We all get sad. We all get happy. No matter of age. You know what I'm saying? In order for someone to be respected, they have to earn that respect. And if you respect someone that doesn't respect you, you're doing yourself a disservice. A horrible disservice. Mama wa Dr. Jose Chameleone ngaba muli bubi. Kale n'ensonga wezityo obweziri naye nno nga ne wa Clever gye naye si birungi mukyala we munange avuddeyo n'abeera ng'ate amutabukira bano nno baagala kwawukana bano nno baagala kwekuba biso bano nno baagala kuba nti naate abetta obufumbo nno bukalubye. Clever gye ne mukyala we kye bateerangidde nga tekiriiyo obutambi buno saagala kulwisaawo. Uye waba ulira tanjagala nvire. Nandi bade ngenda wa family ya Mayanja ne bamuganayo. Kati ngende wa tata wa mutya. Aba yagoba wa tata we. You understand? Nemo mutwala America. Sina jendaga. Ya chayagala family ya Mayanja. Yasoka ne mutwala America. Nawe bakutwala America. China abantu. Namulemeso genda America. Namusanga ne mwana we. Nduzane muonona kati yali agenda America kati naye government enyambi naye mutwale ya America emuyambe emutwala America udira yogera wali mulamu nobody get 20 years nze saba my 20 years you are joking. How much do you worth? Muwange Gerald, you are joking. What finger maker? You are joking. What no finger price. Shh. I am here. If you're tired of me, go. Bakutwale kebula wama yangama mwe milioni 20 andekero bulamu wazimpa si bulamu muvire ndiagana nemusaboke mitwala 2 ndete trailer naagana. What does he want from me? Milioni 20 mitwala 2. 20 no first time
namugamba okay kati go yagala wana teto njagala kati give me 20 million aigwawe kisinzira the time I spent with him naagana so makati kawo ne mugamba okay give me 200,000 mpite trailer ntike ebintu byange naagana namuga kati oyagala ki yangamba asisobola asagala kagama yayagala mbere wano nga wambonyabonya yenga wagenda nakola asange mukazi wawo nenga tampa mmere abina tubiwulidde talinayo kirungi kyonna tewali Clever talinayo kirungi kyonna yangulira wano naye wano waleese obuchayi okuncha wapaka leero kumpita amanya tindi mulogo ndi wabisirani bingi yagana omuzalira omwana namugamba ntwale muki gynecologist yagana na what do I do enseke zazibikira akati mukolere ki nina abaana aba babiri senior 6 and senior 4 ndayinze sagala kuzaala yali ayagala mwana mulala ayagala kituufu twalekeraawo nga tukyali ntinda naye kajansi n'atandika okusaba omwana oba ekyamutabula mwana kituufu nnyo naye namugamba mpa sente za gynecologist yagana mitwala 3 yagana kati nkole ntya enseke zazibikira nkole ntya naye adde eri nanjogerera bingi mami kati ogenda kukola otya kubanga tulaba nti bino biyinza obutaggwa kati ate bubanga ne mu famire ya Clever gye nabo bennyini baleka nga ne tata we ne kenyini amutya n'abalala bonna tonna giswa kuddukira ogenda kukola otya nja kuyimirira ng'omukazi omuteeso eyesiga Katonda nja kuyimirira kuba byonna bikoze ekisikiriza omukazi okudduka naye nemeddewo sijja kudduka bwano 1 2 3 agamba nja kwata amajambia byasoka nakuba ekitayimbwa na nemugamba waliddemu okunkuba ekitayimbwa kyagenda kitalya ekyo kyamuluma paka leero naye 1 2 3 ne leero yagala nkwata ejambia namugamba kwata sikyaddayo waffe 20 years I'm old nina pressure surviving on medicine veins zizonna zafuluma kati wekiba kisoboka yanviire kubanze sina jendaga bannange ani yatandiseewo kyaki ng'avudde mu kkanisa ya Pastor Rosias Bujingo mutabudde abantu abaffe kye batukoze tekigambika omanyi okuleeta omuntu bino bye twogera mbu muleera n'oleeta omuntu nga gw'olina gy'omugye talina kyamanyi n'ayiga bizinensi yo n'alikuluutinga bakasitoma abo mpola nga tomanyi ne n'ayongerako n'okuloga n'akutambuliza ku bunkenke naye nga buli wojjukira bwoti isereke gw'olina ensobi kubanga guwa muleeta nga buli wojjukira bwoti okubonaabonaako olemeddwa okusasula looni emirimu gikendeera buli lunaku abantu bakulabanga gwasingayo obubi mu nsi naye nga bw'onyeenya omutwe bwoti ogamba bati I made a mistake n'omuyambako n'ayagala akusiimuulewo n'ayagala oviirewo ddala I made a mistake sandi muyambyeko nonze nyina ensobi era tolina mutwe mugumu gugaana kugwa ddalu bassebo ne bannyabo tuyita mu bintu ng'ate bantu bannaffe be babituyisaamu bw'oba tobiyitamu lwa musajjawo obiyitamu lwa mukyalawo beefuula abantu beefuula gwowonya eggere yali kusambya abantu beefuula abantu beefuula gwowonya eggere yali kusambya abantu beefuula bayuda tuyita nabo abalala tuseka nabo olw'ekisa tugabana nabo ate wabawo negwomanya nga tonawo otandike noga bannaye ntandikirewa tubamanyi butabagamba abakyala beefuula abantu beefuula gwowonya eggere yali kusambya abantu beefuula ne bw'obawa ebingi tebakusiima abantu beefuula mwanadamu mutadde tebambuuza lwaki mutadde sitaani talina gwatakozesa era bayibuli egamba nti omulabe w'omuntu anaabanga wa mu nju batono nnyo abalina okubonaabona ng'abababonyabonya tebalina connection mu nnyumba zaabwe wabeerayo omuntu mu nnyumba gwe bakulagana naye ensi eryoka ekuleme twogera bitono kubanga guno omulembe oyogera ekintu ne bakuvuma n'okijjamu enjawulo
era bw'oba oli taata gubatanaba kuvuma yise ekibatu maaso mugani mukama webali. Subscribinga, likinga, atereka obaka bwawo mu comment section. Omwaka nga gugwako munnange abantu bo kati bakambwe muko era mu bagende mpola. Okitegeera nno Grace Khan avuddeyo n'abeera nga ate atabukira abafamire ye. Kyatayogedde nga kyekiriyo. Avuddeyo n'alokagamba nti ye teyeeguya abafamire ye kubanga abafamire ye balina empisa embi ate era envundu. Bantu mmwe muli babi. Baana mmwe abaana ba maama wange beyandekera twayiri baffenna nakati nva bakubira nenkwata omwana wa Kimbugwe nenkuweerera Jowani nemuweera mpaka gye namutuusa nontwala ku poliisi yawali nsangi mbonali mbonyaabonya omwana wo naye nsaba obuuze okuva ku Jovan Luzinda obuuze Sasha Brighton yamanyira wa Jowani bamuyita omwana bamuyita Jowan ne kuyimba kwayimba ani yamutendeka nti ani yali amugezamu byana bya mama wange muwumule mirembe era Isaac obo begasseeko lunaku lw'olwaleero mwenna mugende muwumule mirembe sikyabaagala kati bagende bawumule mirembe nkole ebyange akaana kange okubeera ewaabujingo kabaluma sekamate kuteesa Kimbugwe muziina gwe naweerera omwana wo n'atuuka yonna gye yatuuka n'otansiima wansasuza bivumo omwana oyo waba wamanyi Jowan abantu bali bajja kunjulira nako wano kansi anabudde bwe yakkaala omwana wa Kimbugwe mukulu waffe sebo goefudde mboyagala kunnwanyiza ogenda kunnwanyisa onnwanyisa ewaggwe oweekyotera wabula muganda wange nkubuulire ggwe tolina kyogenda kunsobola ama tugende mu maaso. Okyali ku Newspark channel munnange Abamakasi mutabani wa Dr. Jose Chameleone abizeemu yazeemu okuba nti no munnange asabula kirindi ono ye munnange tujja mwekuuliramu amulago okitegeera nno mukwano ne kati bitandise okuba nti nno bibowamuko olutalo olutaggwa nalo terunyuma kale katubeere nga tugakuwa nga bwe tugafuna. Asookedde wa Abitex avuddeyo n'alyoka agamba nti abadde amanyi nti no Bajjo ye musiru mu ggwanga lyattu Uganda naye mbw ate Abitex yasinga obusiru mu Uganda. Agambye nti Abitex yavuddeyo n'abeera nga ali mu kuwagira domestic violence ku TV ey'eggwanga akatambi kaakano. Bro, this is exactly what I was talking about. Right? This is national television. He just normalized domestic violence. Listen closely. I'm disappointed. From the bottom of my heart, I am very disappointed. I'm so disappointed. He just normalized domestic violence on live television. Sanyuka TV. Right? There's women watching this. Women. Little girls. He speaks like he doesn't have a daughter. You can tell he doesn't have a daughter. Or sisters. Wow. Bro. Wow. This is insane, guys. Wavuddewa Abitex azze mu kusabula Sendi. Eddie Sendi naye alugendeddemu wadde nga yavuddeyo n'alyoka agamba mbu yetagenda kubeera nga ate adda mu lutalo n'okuyombagana n'omwana omuto. Munnange naye bamutuwaliddemu okusinziira munnange ku Abamakasi. Avuddeyo n'alyoka agamba nti kati omuntu yenna addamu okuba nti no ayogera ku famire yaabwe, twogera ku famire ya Dr. Jose Chameleone ng'ateekamu maama we, ng'ateekamu baganda be, nga naye amuteekamu kyagenda okumukola. Mbu Abba tavuma naye ku luno ajja kubeera ng'avuma. Bw'atyo Abba bw'avuddeyo n'abeera ng'ate alabula. And he has a tendency to bring in my mom.
next time I see him speak about my mom or any of my siblings, even my dad himself, I swear on my life I will be disrespectful without holding back. You guys will hear me say things that you didn't even think I can think of. I swear on my life. So if he's gonna see anything from this stream today, I promise you, leave my family out of it. I will only reiterate and reaffirm my earlier submission. Let me tell y'all, this is, bro, let me tell you, I'm so young. This is not just youth wave. This is not just for the youth. But anybody, never be scared of people like this. The world hates confident people. The world hates people that wear their own skin with their chest high. You get what I'm saying? We have to turn our society into a society where we praise people for embracing themselves as an individual. Then people wonder why the Western world does so much. Here in the USA, the weird people are cool. The weird people are cool. It's cool to be weird. It's cool to be weird over here. It's cool to be yourself here. You know what I'm saying? So he's scared. He's scared to reply to me and really say what he thinks, right? But to give off the illusion that he's not scared, he's gonna make a comment and say that he stands on what he said last time. Does that make sense to you guys? He's scared. He's a coward. He's a coward. He doesn't want to speak on it anymore, right? Because now he wants to act like the bigger person, right? In reality, he's scared. So to give off the illusion that he's not scared and he's not a coward, he's gonna reiterate and stand on what he said last time. I don't care. I don't care. And in this case, I'm not addressing Abba Marcus. I'm addressing every young person in this generation. Let me address them for you. Every young person in this generation, if you're watching me right now and listening to what I have to say, do not be scared of fools like this. Never. Never. There's nothing they can do to you. People often think the worst someone can do to you is physical, but the worst someone can do to you is by words. Words are worse than anything someone can ever do. Bwete tambudde mukwano naye nga tukujjukiza okusubscribinga, likinga, atereka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba woleka obubaka bwawo mu comment section, tujja kubeera nga tetukubuzaako mu video zaffe ezinaaba zizzeeko. Weeraba mukwano.